omwana kyagambi bali kunjagalira musajja. Thank you very much darling. Naye anti emikolo gijja essaawa yonna milioni 10 black market. I would love that every artist that has faced these problems gets justice, just like Bruno. Okay, I would love that Katale and Kando's matters are looked into. I would love that Irene Ntale yanyiza, but I would love that she also gets justice. Yeah, agamba musimanyanga mbu tebatuwa interview. Tetulina kye tukaagaza mbu ba side chick mbu tuwono n'abaana b'abantu kyokka nga akulidde mu bwa side chick abadde nga side chick ye ebbanga lyonna abaana baawe ntinda bonna bamumanyeko amwokya noddako waliringa ku Romeos wonna. So I would love that she also gets justice. Akole sente mu nnyimba ze yakola ki banji. So Bruno, literally, you're so happy for him. Very, very, very happy. I'm very happy and I'm proud of the Ugandan law. Okubanga batu kisekwe justice. Black market ite. Black market enezimuwa. Ezimuwe wetazimuwa. Tugende tubeyambulire obina bonna bwatu tubuteke tufune abawala nga 13 mbata babagame milioni 13 tufune abawala milioni 13 tugende wali fena tweyambule tukuname bwetuti mu black market sente zinasaba bamuwe sente Bruno ke bamuwe sente bana give Bruno ke his money, he needs it muzimuwe okusinga omusango ogwo kitegeza ataddemu mumuwe sente ze please Bruno ke batakuwa sente ngamba obatandike teba China ina muyimbi akola ne company nakyo tebajigala mumuwe sente mugalewo mufune gye mulaga badde ye Kenya era nze mbadde wano nga singa va mu stabadde otubadde tulumba wabi singa njogedde. No, Bruno K is a friend. Bruno K is my friend. I don't have any intimate intention feelings tewali nemwe omusajja yankwata omuzimu nanti era ngange nkoze disclaimer nengamba singa abadde tannabaawo munaye Bruno kakaba Bruno kayina mwaka sente obudde wamanyi sente omusajja wange zaina singa chobola mmanyi ayinamu kati nze nsobola bera mu relationship omutali sente kikafuwe era nageza ye yavuwazaamu bw'ati anayembadde ki omanyi agenda gamba omwagaza sente kati ekyo kivuddewo. That was not me. Awojja kukolawo kati yegwe. That is you. Sugar, that is you. Natanze nofuna abantu sebo bafanya bagamba black sugar and vamu must shine. Kati feba black family manyi kuliko families ku TikTok, white family, blue family, green family. Kati no bagita black family. Wemba mkomentinga ne obutimo bwa black. Ne mweravu enyuma. Okimanyi ntino abantu abanvuma tebinyiza. Kubanga oli mulavu. Nze nange simanyi kati singa mwasanko emabega kawo. Getting done. Yeah, tumwogerako naye ngeri akulowooza kugambye tupeyaringira ku bluetooth just kale gwe tokitegera kye ngamba nga tupeyaringira ku bluetooth kati mbadde nchabaga mmwe singa mwasankawe emabega kawe kati olaba nolina ku dashboard yampita nali nnyomba naye nga siyomba ne bangamba sugar yomba nga atayina manyi ne banammwe nga tebakumanyiddawo mbanga ina njagala n'okuleekaana nemwe lavu ina we yandakidde wano mbulagi wava eddoboozi wano mu voice box terija manchayomba bwe nti ng'ebivumo ebijja birungi byeolinga ne biscuit toddangamu okummanyira manchayomba nga njagala gamba olinga kino nga wannaye olinga ne chocolate
Why wakyonja Samira? Anaye, I don't know even. Sugar. Wano wetulaga. Byonna byonna tubyogere naye sugar gwe ne ssente muli muti. Yongerako n'omukiri. N'omuki? N'omukiri. Bitambula byonna biti. Omukiri ssente. Awatali mukiri na ssente tewali. Ne ssente nnyo. Twete omukiri gutaliko ssente. Musajja talina ssente awunya kabuvubuka nga mwegatta. Awunya ki? Kabuvubuka. Awunya ebintu tanse n'omuwunyiriza. No way. Talina ssente tumuleke. Bambi tubaboole temubawaako. Bakole bafune engeri gye bakola. Excuse me. Akutuze n'okutuga atalina ssente. Omusajja talina ssente olaba kyakola. Kyekyo kyakola. Abadde anzise. Omusajja talina ssente ejjuli. Jjukira lwaki njagala mu bamme basobole okukola. Wakiri babire ku busabboni balwale ebirwadde. Kubanga jjukira omuntu wakola sex n'amala naddala omusajja akoowa n'agweri. Kyegeeza omusajja omwavu omuwaako tagenda kuddamu kukola kuba ajja kwebaka. Omusajja alina kuba ng'alina ssente nga muluma naye Mukama kati byonna yabimpa. Era Zubeda nyangambye omusajja tumwanjule kuba mulungi nnyo. He's a very good man. He looks good and he's a good man. Yeah. From the word go. Talina olaba ne waba ayomba abanga ayimba. Sebino byokugamba sirimu. Ojja kumulaba nga nkambala ojja kumulaba. Manyi wayomba. Ayomba agamba. Mami nga ne byayomba birungi gajja sibinyuma kati nze n'emisango gye nkola njerabira kwamba simanyi abasiriyasi bataba siriyasi. Kwegamba ayomba ajjayo kasente. Bwakukompensating. Yeah, sugar tokisosa mukwala. Tokisosa. Konkona kulabeko ngende. Nako kake. Zuno kabala kala konja. Zuna kwa kalo kofa baby. Nabalaba waliwo we nabalaba. Sabongo omukulu apostins. Gomanyi musajja okujja mu gala bicho kitegeeza. Sabongo omukulu apostins. Caption ke yataddeko naye ate tumenyiddwa ntake. Ate munyaba. Wano wote twakatandika. Nenga kakati ate. Onagenda tulinnyisaako black sugar. Tugenda nakukyusamu ku account. Nga ngenda ku live naye nga live gira mu account ye. Nga black sugar wagenda live. Nga ndi live naye nga account ereta live vamos to 56. Kati eyange gye commenting nga yagirimu. Njiwe invite ngali mu black sugar. Ngambe natunulidde nenga naye vamos. Kino yange. Kati okuba nnoonya agamba yes. Kati ukatekedeke ngamba. Nene kyakola akimanyi. Nene kyali benge banamale benabadde gundi njogera nabo. Ngamba kubira ku simu ya musajja Joseda blogger nangamba sure kati mutumanyidde mumazeeyo kati mumazo tumanye ne mudamu ne mutumanyira kati sebo okubira ku simu ya musajja. Okay, ngamba hello says sugar tukitegedde kati banga tukitegedde mukama waffe gwe mukazi ye kasolo kwogerera kwe esimu tukitegedde. Vamos nze nno nga Juli nkugamba ebigambo bino. Vamos tukwagadde. Munange weekuumire eno muba black sugar wokka. Nendako olugambo ono omanyi olugambo lusiruleka kugambye gwamanyi oba gwabeera Metron oba gwayingiza abagenyi simanyi oyagala kubaawa simanyi kati kitegere kyenkugamba buli muntu wanjagala yagadde omwami wange kati ono tugenda kumwagala Sheila Price yabadde akugamba kambye engoma y'omwami njituddemu tewali budde kati katumalu ginoonya.